in the name of Jesus, we give you praise, we give you honor, we magnify your name, we exalt you, King of Kings and the Lord of Lords. I thank you for this wonderful day.
Thank you, Lord God, Father, for the blessing you've given us, Lord. Many have been in the services, Heavenly Father, this weekend. And Lord, you have been a blessing to us. We thank you for the 21 days that we finished this last on Friday. And Lord, Father, we thank you for the blessing that you gave us throughout the 21 days. Thank you for the healing upon our lives. Thank you for all the families, Lord. Thank you for the contributions that were made towards our equipment. Thank you for Kingdom Love as a ministry. And thank you for the Utah Family Altar. Father, this evening I want to say thank you because you have been good to us. Thank you for the journey mercies. Thank you for your protection upon our lives. Thank you, Heavenly Father, for the provision and for your grace to be in your presence. I want to thank you for all the family members and the families that you have connected, Lord God Father, in this ministry. And we thank you, Lord God Father, for all this period of time you have used us to serve you, Lord. Celebrating 18 years on the 27th of August, we know that it has been your grace. If it had not been you, Lord, we would not have come to this moment. If it had not been the Lord that helped us, the enemy would have swallowed us up. For we have seen the flow of evil, the attack of the enemy. We have seen conspiracies being thwarted. We have seen the traps of the enemy being destroyed. And Lord, you have been with us. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Heavenly Father, for the ministers and the pastors in Kingdom Love and the Utah Family Altars. Thank you, Heavenly Father, for my life and my wife and my children. And thank you for the ministers of the gospel, especially, Lord, in the diaspora. This wonderful day, Lord God, Father, we want to say thank you for the healings in our midst. We continue to pray for all other services that are still continuing, Lord. We pray that you have your way in the name of Jesus. We cover ourselves with the precious blood of Jesus, and we come with the hearts of repentance. As according to Psalms 100, verse number 4, the Bible says that enter his gates with thanksgiving and into his courts with praises. For that we have done. But we also come with the hearts of repentance. In Romans chapter 3, verse 23, the Bible says, all have sinned and fallen short of glory of God. We come, Heavenly Father, repenting for whatever we have done that has not glorified your name, for what we have done that has grieved the Holy Spirit, for what we have not done and yet you guided us to do it. Forgive us, Lord, and we also stand on behalf of our families, our children, Lord. Have mercy upon us and forgive us. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Father, I thank you for your promises upon our lives. Thank you for the jobs that you gave us throughout this month and since the beginning of the year. And we thank you, Heavenly Father, for those that are studying. Thank you for the projects being done. Bless the work of our hands in the name of Jesus. Father, into your hands I commit this coming week, the week we have begun, Lord. It's my prayer and my petition that you have your way and let your grace be upon us. In the book of Exodus chapter 33, Moses said, you have been telling us to go, but you have not told us who is going with us. And then you promised, you said, I will go with you. And then you said, show me your glory. Lord, today and this week we pray that you show us your glory in the mighty name of Jesus. May you contend with those who contend with us. May you fight against those who fight against us. Say to our soul, I am your souls, I am your salvation. We cover ourselves with the precious blood of Jesus Christ, the Son of the living God, and by the power of the Holy Spirit. And we come against every conspiracies, every trap set up to catch us, Lord, every plan of the enemy done behind the door, and those people that are wishing us evil. Heavenly Father, I pray that you thwart the plans of the crafty. According to Job chapter 5, verse number 12, the Bible says that you thwart the plans of the crafty, that they cannot fulfill what they have begun. Lord, I pray that those who look at us and they laugh and they say they're just waiting for time for us to be destroyed, may they never see their victory.
May they never see what they expect to happen to us, Lord. May you destroy those plans, Lord. We have people that are around us, they exactly know what the enemy is planning, but they are just planning to celebrate, not mentioning anything. Spirit of the living God, is my prayer and my petition that you have your way. Defend us, Lord. For we know, according to Isaiah chapter 33, verse 22, that the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king. He will save us. Lord, I pray that your salvation will be upon us. My hope is in you, Lord, even for ministry. As we minister in these end times, Lord, ministry is becoming very dangerous and delicate, Lord, where false allegations are made, where people wish us evil, where they go through our own brothers and sisters to tempt us. But Lord God, Father, my hope is in you. I know you will protect me. If you protected Daniel from the den of lions, and the lions never ate him, Lord, protect me. If you protected, Lord God, Father, Shadrach, Meshach, and Abednego in the fire furnace, and he showed up as the fourth one, Lord, protect me. Show up in this ministry in Kingdom Love. Show up in the Utah family altar as you have always done. If there is any conspiracy, any investigation, any plan of the enemy to destroy my ministry, to destroy my reputation, to destroy my destiny, to criminalize me and the ministry, Lord, and the family, Father, I pray that that will not alight. I pray that it will not succeed. In the name of Jesus. Father, I pray for divine favor. In the name of Jesus. Open doors that no man can shut. According to Revelation chapter 3, verse number 8, the Bible says that you open a door that no man can shut. It is my prayer and my petition, Lord, that you open new doors of provision, open new doors of divine favor. In the mighty name of Jesus. Father, I pray for divine speed. We have entered, we are now in the second half of the year, Lord. When we started this year, we prayed that you bless us. We believed that you would. Some things have not happened yet, but we know you are still on the throne. Therefore, I pray that these the remaining 6 months, Lord, that you build divine speed upon my life. Let things work out, Lord. Sometimes we feel like giving up. The same spirit you showed me in the month of May. Lord, I pray that you deliver this woman, deliver this man, deliver me, deliver our children from the suicidal spirits and from spirits that tell us and whisper in our ears that we should give up. We refuse to give up, and we pray for the spirit of faith. I pray for the spirit of faith upon every one of us, upon every member of this ministry, in the name of Jesus. Father, we know that by faith we are more than conquerors through Christ who strengthens us. Lord, I pray that you are the Redeemer. Therefore, redeem us today from the curse of the law. There are many people struggling with curses from their own parents, from elders, from older brothers, from younger brothers and sisters. Lord, it's my prayer that you deliver me and deliver my family and deliver all our families from their curses, from all evil decrees. I revoke every evil decree pronounced upon my life. I revoke every evil tree, every evil spirit pronounced upon this man or this woman. I revoke every evil decree pronounced upon Kingdom Love and the Utah Family Ministries. Father, I revoke and render powerless every evil decree pronounced upon our marriages. I revoke and destroy every evil decree pronounced upon our destinies. In the name of Jesus, I revoke and render powerless every evil decree pronounced upon our daughters and sons, biological and spiritual, surrogate and adopted. In the name of Jesus. Father, as I share in these few minutes in the English session, I pray that the words of my mouth and the meditation of our hearts will be accepted before you, Lord, our rock and our redeemer. And even the Luganda service, Lord, into your hands I commit it. Give us more grace to continue, the grace to continue, Lord, in the name of Jesus. Those who are not well, we speak healing. Those who are struggling in one way or another, we speak deliverance. Those in spiritual prisons, physical prisons, we speak release. Lord, have your way. Let the Holy Spirit move upon us, Lord. Restore the peace and the joy in the Holy Ghost.
as the Bible says in Psalms 35 verse number, Psalms 85 verse number 6. David prayed and said, will you not revive us again, that your people may rejoice? Father, revive us again, that your people may rejoice. Lord, have your way. Let the words of my mouth and the meditation of our hearts be accepted before you, Lord, our rock and our Redeemer. In Jesus' mighty name we pray. And someone said, amen. And amen. Hallelujah. This evening, I would like to welcome you all. And I would like to thank you so much for being part and parcel of the 21 days that we fasted and prayed and finished on Friday. May God richly bless you, because calling for such programs and people don't respond would be frustrating, even though we would still do it. But it's better when you invite or call for prayer and people respond. You see, seasons and moments of prayer and fasting are very important. And we should also teach our children. Some of you have young children, others have older children, no matter what age they are. We should share with them and tell them the importance of involving, of taking part in prayer and fasting. We had the Holy Communion and the anointing service, and we believe God for divine speed. Hallelujah. We believe God for divine speed, and we believe God that every evil flow will be broken in the name of Jesus. You see, evil flow, by evil flow I mean things that happen concurrently. They keep happening repeatedly. You look at your life and you really know that this thing happens every time this season. Of recent, those people might be innocent, but I've had several calls of people asking me, do you have some money? Send this money for me. Send me some money. I mean, they might be doing it, they don't even know what is happening, but I shared with some of them and I told them, what a coincidence that people have not spoken to for many years just turn up and they say, I need you to help me, to send me some money quickly. At a certain point, I even thought, is this a setup? What is really happening? So there are some times when things happen and we need to make a follow-up on them. Hallelujah. But now that we have just finished prayer, the 21 days, I want us to go and see what normally happens after prayer. And that's what I want to share, so that we equip the body of Christ, we become stronger. Now we need the Holy Spirit than never before. After preparing our hearts, after understanding and knowing that the enemy is defeated and God has a good plan, divine speed can only be effective or even put in place by the power of the Holy Spirit. It's the Holy Spirit that quickens our breakthroughs. Let us go to the Gospel of Luke, chapter number 4, and let us begin from there. The Gospel of Luke, chapter number 4, is what I believe will prepare us in this new season. This is our very first service since we had the overnight service after the prayers. Hallelujah. And I want to start from verse number 1, because this is where Jesus is tested in the wilderness. Is that, will he overcome? Of course he will, as he has always done. But I want us to quote one scripture, one phrase here. It is written. In the next just 15 minutes or less than 15 minutes before we enter into the Luganda service, I want us to learn how to use the statement, it is written. The word of God is a weapon for us. In all deliverance and spiritual warfare, the word of God is key.
When I know the word of God and I quote it every time I'm faced with situations, that word of God will not only empower me to go through it, it will challenge the enemy. The word of God is like fire. When you speak it, it destroys the camp of the enemy. The Gospel of John, chapter number 4 from verse number 1. Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Here we want to know that after praying, Jesus was filled with the Holy Spirit, just like many of us are. Now, I don't want us to be confused when it comes to being filled with the Holy Spirit. At this level, every one of us has been ushered by the Holy Spirit into the presence of God. There is another level of being baptized, being filled, and then for us seeing the fruit of the Spirit, the manifestation of the Holy Spirit, people speaking in tongues and performing miracles. Those are all levels that the Holy Spirit himself will help us to get to that. But at this point, after fasting and praying, the Spirit I feel, the desire I feel, the thirst and the hunger, the ability to read the Word of God, that drive, that divine speed, that feeling I have is all as a result of the Holy Spirit being part and parcel of my life. So when the Bible says Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, somehow this describes the position we are in. Filled with the Holy Spirit, ready to follow the Word of God, not claiming that we are fully filled with the Holy Spirit, but also understanding that we are here because of His grace. So verse number 2 says, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them he was hungry. Verse number 3. The devil said to him, if you are the Son of God, tell this stone to become bread. Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone. The devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. And he said to him, I will give you all the authority and splendor. It has been given to me, and I can give it to anyone I want to. If you worship me, it will be yours. Jesus answered, it is written, worship the Lord your God and serve him only. The devil led him to Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down from here, for it is written, he will command his angels concerning you to guard you carefully. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Jesus answered, it is said, do not put the Lord your God to the test. When the devil had finished all his tempting, he left him until an opportune time. Praise the name of the Lord. There are always temptations that come after we have fasted and prayed. And this is what we need to expose at this point. You will have many people coming to you, tempting you. Just like I've told you, there is some kind of information that is coming. And the dream I had last night all shows that there is a conspiracy. The devil is doing something, trying to trap the innocent. But I prayed for you, and I continue to pray for you and for myself, that we shall not fall in the trap of the enemy, in Jesus' name. Someone say amen. In other words, let us be careful. Second, let us remain in the presence of God. I know some people have stopped fasting because we only declared 21 days, and that's absolutely fine. But don't stop praying. Don't stop reading the Bible. Don't stop fellowshipping. Much as we want many people in church, church is not about the many people.
It's about the fellowship we have between 2 or 3 people. Sharing, encouraging one another, praying for one another, such that none of us will fall into temptation. Jesus has just finished. He's filled with the Holy Spirit. He's taken into the wilderness. After 40 days of praying and fasting, we would expect him just to be flowing. No. There was some kind of evil flow. The devil wanted to tempt him. Remember, Jesus in the scripture is also called, known as the second Adam. The first Adam is the one that ate the fruit, the forbidden fruit with Eve. When he did that, all the world were condemned and will bear that punishment. But then who came later? That is Jesus. He's called the second Adam because when we believe in him, he is the only one that can remove the sin and the reproach and the curse that was upon our lives. But because the devil is the one who tempted the first Adam, he wanted to try the second Adam. But thank God, the second Adam, who is Jesus Christ, overcame him. I want you to know, you will overcome, not because of not by power, but by the Spirit of the Lord, and because of Jesus Christ, our Lord and Savior, who overcame. The Bible says the first thing he said was, it was questioning the identity. The devil said to him, if you are the Son of God, tell this stone to become bread. In other words, all along, the devil knew that Jesus Christ is the Son of God, beyond reasonable doubt. What was he trying to fight? He was trying to deal with Jesus' identity. He says, who are you? You claim you are, but you are not. These are some of the messages that come in the hearts of people, especially during or after fasting. Every time you feel such a thing, questioning your identity, feeling suicidal, feeling that you want to take your own life, feeling useless, feeling that you don't matter, thinking that maybe the delay means that God has denied you. Those are all lies. You are not the first person to go through that. The devil tried it on Jesus. But how did Jesus respond? He went into the word of God and said, it is written, man should not live on bread alone. What do we learn there? We learn to read the word of God. If I am going to be encouraged, if I'm going to continue living in the presence of God, I'm going to stop the evil flow in my life by quoting the word of God back to the devil and tell him it is written. I am not going to be alive because of what you promised me. I am alive because of the word of God. It is written. Read a verse and use it against the tempter. I'm telling you, life of ministry is not easy. Every time, especially we who minister in these countries, where the devil moves during broad daylight, where the devil uses our closest friends, brothers and sisters, just like in the days of Joseph in Genesis chapter 37. Joseph is not struggling because of anybody else. Joseph is struggling because of his own blood brothers. Just like in Judges chapter number 11. Jephthah is not running away. A general is not running away for any other reason. Because of his young brothers. Conspiracies against men of God and women of God are on increase. How do I handle it? It is written. Do you still fear? Are you still hungry? Yes, just like Jesus. He was hungry, but he still quoted the word of God. Was he sure if he would win? I don't know. Because at a certain point he said, Lord, if it is possible, let this cup be taken away from me, but not as I wish, but let your will be done. Sometimes we go through such challenges, but I pray for the grace that you will go through it. Don't give up. And I pray for divine speed, that moment will not last for long. I pray that temptation will not last for long. I pray that the enemy will not triumph over us. I pray that the tempter will be defeated in the name of Jesus. I pray that their conspiracy will not succeed in Jesus' name.
I pray that God will thwart the plans of the crafty, that they will not accomplish their enterprise. I pray for you and pray for me and pray for every member of this altar, that no weapon fashioned against us shall ever prosper. I condemn and in the spirit and in the physical, any plan of the crafty, where our brothers and sisters, biological and spiritual brothers, have been involved. They know what is about to happen, but they don't tell us, they're just waiting. Lord, let them be dismayed, let them be disappointed, let them never see what they expect. They expected Daniel to be eaten by the lions in the den, but that did not happen. They expected Shadrach, Meshach, and Abednego to be destroyed by the fire. It did not happen. They expected Haman to hang Mordecai, but quite the opposite happened in the book of Esther chapter number 9. I pray that whatever our enemies are expecting to happen to us will not happen. Instead, a blessing, the blessing of God will be upon our lives in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. And therefore tonight I want to close by saying, it is written. Go back into the Word of God. Keep reading the Word of God. If you feel so challenged, you call your pastor, call me, call your pastor, call any of the pastors. Be encouraged. When you hear negative reports, don't follow them. When you hear curses, they shall not alight. Instead, it will be like in the situation of the children of Israel, where Balaam had accepted to go with Balak, but God commanded him, speak a blessing now. You cannot curse those that I have blessed. May that be your portion. Instead of a curse, you shall have a blessing. Say it, instead of a curse, I shall have a blessing in my life and in my family. In Jesus' name. Father God, I thank you for this wonderful service. I pray for those who are going to give tonight. Bless them. Bless the work of their hands. As they go out to work tomorrow morning, bless them, Lord. Thank you, Heavenly Father, for the provision for this ministry through this woman, through this man of God, that keeps sowing. The little we have, Lord, we thank you because we have used it and we are still in ministry. Father, it's my prayer even for the next service, the Luganda service. In the next 30 minutes, Lord, I pray that your Holy Spirit will be upon me and that the word of God will touch the hearts of those that are listening to this word. Give us a blessed week. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the name of the Lord. May God bless you and may the Lord keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord give you peace. Please, if you are giving, use the accounts that you have. Or if you are giving via PayPal, the email is kingdomlovegiving@gmail.com. If anything, if you hear anything that upsets you, that makes you uncomfortable about this ministry, please contact me, contact us, and we can explain if we know. I want you to know that the devil always uses any opportunity possible to destroy ministry like this because we are an altar. Please stay with us, always connect with us. God bless you. And now we switch to Luganda. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo abooluganda. Nsanyusa okubawulizaako era nga mbakulisaayo mu kusiiba kwe twalina okwawedde ku Friday. Mukama abampeera omukisa, abawaddeyo nammwe abakyawayo abasuubiza ku nkomerero y'omwezi oba wiiki. Mukama akikubalire kubanga okuwaayo okwo y'ensonga lwaki tukyali mu kuweereza. Saagala ogwemu maanyi ng'ogamba ndowooza nyono na budde. Ebigambo bingi ebiri ebweru eyo. Era lwaliro ngiyise evil flow kwegamba kalinga bagiyita eringa mpanga bizibu. Eri evil tebiggwaawo, buli kiseera owulira ebigambo, buli kiseera n'owulira ebigambo, naddala ku balokole, ate n'abalokole oluusi babyogera. Naye byonna ne bw'oba obiwulidde, sigala ng'okola obulungi, Katonda agenda kukusanyusa mu linnya erya Yesu. Mbeebaza nnyo, sinnaba kumanya ssente mmeka ze twaggyemu kubanga ezimu twazifunye n'endala zikyali mu bisuubizo, kanzirinde mbawe lumu ripooti. Ate era bwe tunaba tetunafuna nga kompyuta tugiguze nja kusooka gibalagako, nammwe mugirabeko mulyoke mumanye nti Mukama atukoze bulungi. Olwaleero njagala
twongere kubaganya ku birowoozo n'okugabana ekigambo kya Katonda. Bwe mba maze okusiba ennaku 21 nkoze ntya okweyongerayo. Daniel bw'azimala ennaku 21 yasigala mu kubeerawo kwa Mukama. Malayika wa Mukama n'amukyalira ku lunaku olwa 24. Nkutegeeza nti kati season gye tulimu yakukyalirwa okwa level ya waggulu. Mukama affe omulungi yeebazibwe. Naloose ekirooto ekiro naye nga kiraga nga babbye essimu, babbye amasimu, babbye simu, mulimu kaadi, mulimu identity card, ng'oli azitutte naye nga n'abala batunulira mutunulire bwe bati. Waliwo ebintu ebimu bye tutunulira mulokole nga bikukanga n'okukanga nga newe wandisuubidde okutaasa ate balindirira kulaba bubi nga bukutuukako. Newe wandisuubidde okuwolereza ate nga bagamba bugambi katulabe. Katulabe kwegamba weebali awo naye balinda bulinzi. Bagamba bugambi afaddi alemererwa ddi. Negamba ekyo tukisazaamu mu linnya lya Yesu. Abalina omutima ng'ogwo tebagenda kulaba nga bibansuubiriza bintuukako. Naye Mukama ntaasa nga bwe wataasa Yusufu. Balowooza Yusufu agenze talidda. Era ayogera mu lubereberye Essula 5:2 n'agamba baganda be, mmwe mwayagala okunkola obubi, muntu ayagala kuntuusaako obubi, naye Katonda yayagala kunkola bulungi era nga bwe mulabye asobola okutaasa abantu abangi. Gamba nti ayi Mukama, ku lw'abantu abangi abalina okutaasibwa, ku lw'enjiri erina okubuulirwa, ku lw'ebigambo ebirina okuzzaamu abalala amaanyi, ntaasa nga bwe wataasa Yusufu, tonzikiriza omulaba okunsanyukirako. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Katugende mu njiri ya Luka, the Gospel of Luke, essula ya 4. Luka essula ya 4, kankozese Bayibuli ey'Oluganda kuba kati tuzze mu Luganda. Zibeerawo wano omundaba ndowooza nga nina ebitabo biwera. Ezo Bayibuli buli version mba nayo. Haleluya. Luka essula ey'okuna gamba nti ayi Mukama ntaasa abo abansu abalindirira okulaba obubi kunze. Gye bali mu kifo ky'okukulabula nti munnange nawulidde kino, nawulidde olugambo, oba gundi akola bw'ati. Tebaagala kutulabula kubanga essanyu lyabwe kulaba ng'ogudde mu buzibu. Naye Mukama aleme okukikkiriza, kireme okukubaako, kireme okumbaako, kireme okubeera ku famire yange mu linnya erya Yesu. Mukama ntaasa. Obanga Katonda yataasa Danieli mu bunnya bw'empologoma, nange agenda kunnyamba. Obanga Katonda yataasa Morodekaayi mu mukono gwa Kamani ne Esther n'Abayudaaya, nange ajja kunnyamba. Obanga yataasa Sadraki, Mesaki n'Abeduneego mu mukono gwa kabaka, nange ajja kunnyamba. Obanga yataasa Kaana n'amuggyako ekiswalo, nange ajja kunnyamba. Obanga yataasa abaana ba Isirayiri nga Balamu agezezzaako bakolimira n'amulagira nti bawe mukisa, n'amutaasa Balaka, nange Mukama ogenda kunnyamba. Isaaya 33:22 lugamba Mukama ye mulamuzi waffe, ye muteesi w'amateeka gye tuli, ye kabaka waffe, ajja kutulokola. Gamba Mukama ajja kuntaasa, Mukama ajja kundokola mu linnya erya Yesu. Naye olwaliro phrase emu gye njagala otwale, naddala ngeri gye twakamala okusiiba, kyebyo ebigambo ebigamba nti kyawandiikibwa. Abooluganda, nze mbadde mu kooti nnyingi n'endala nziraba ku movie, naye abasajja balooya batwala kimu buwandiike. It is written. Naffe abalokole bwe tugenda nga tulina we tuyita tumaze okusaba, omulabe ne bw'atulumba tugamba kyawandiikibwa. Era enkya etuntuli akawungeezi kaleero nsazaamu, akawungeezi kaleero nsazaamu ebyo ebirooto ebibi etwaloose enkya ya leero oba ekiro, mbisazaamu n'omusaayi gwa Yesu. Tebigenda kutuukirira, tebijja kututuukako mu linnya erya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Gamba nti amiina. Tuli mu Luka essula 4 okuva ku lunya olusooka. Awo Yesu bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu n'akomawo ng'ava ku Yoludaani oba ku Yoludaani,
omwoyo n'amutwala mu ddungu n'amala ennaku 40 ng'akemebwa Setaani, so teyalyanga kintu mu nnaku ezo. Awo bwe zaggwa enjala n'emuluma. Setaani n'amugamba nti oba oli mwana wa Katonda, gamba ejjinja lino lifuuke emmere. Yesu n'amuddamu nti kyawandiikibwa nti omuntu tabanga mulamu na mmere yokka. N'amulinnyisa n'amulaga obwakabaka bwonna obw'omu nsi mu kaseera katono. Setaani n'amugamba nti n'akuwa ggwe obuyinza buno bwonna n'ekitiibwa kyamu, kubanga naweebwa nze, era ngabira buli gwe njagala. Kale bw'onoosinza mu maaso gange, buno bwonna bunaaba bubwo. Olw'omunaana Yesu n'addamu n'amugamba nti kyawandiikibwa nti osinzanga Mukama Katonda wo gw'oweerezanga yekka. N'amutwala e Yerusaalemi, tannalekeraawo evil flow kikulukuta bukulukusi ekyo mbwe Yerusaalemi, n'amuteeka ku kitikkiro kya yeekaalu, n'amugamba nti oba oli mwana wa Katonda, yima wano weesuule wansi, kubanga kyawandiikibwa nti alikulagiriza bamalayika be bakukuumire ddala, era nti balikuwanirira mu mikono gyabwe oleme okwesitala ekigere kyo ku jjinja. Yesu n'addamu n'amugamba nti kyayogerwa nti tokemanga Mukama Katonda wo. Setaani bwe yamala buli kikemo n'amulekako akaseera. Awo Yesu n'akomawo e Galilaaya mu maanyi ag'omwoyo, ettutumu lye ne ligenda nga libuna mu nsi zonna eziriraanyeewo. Yesu akomyewo mu maanyi. Abooluganda, bwe tumala okusiiba wabaawo ebintu ebiyita mu ndowooza zaffe, wabaawo ebikemo omulabe byaleeta gye tuli, wabaawo ebintu ebibaawo naye ng'ekigendererwa kyabyo kukumalamu maanyi okutta kino ky'ojjuziddwa mu nnaku 21. Yesu ye yali avaayo nnaku 40. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Yamutayiminga ng'enjala emuluma, yamutayiminga nga talina kintu kyonna, n'agamba wano w'omukwasiza. Omulaba asudde abantu bangi nnyo okusinziira ku ebyo by'oba weetaaga mu kiseera ekyo, naddala nga wakamala okusiiba. Nkusabira mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu, ekisooka Mukama akuwa ekyawandiikibwa ng'obikkula Bayibuli ekigenda okukuyisaawo. Ekyokubiri, akujjuza Omwoyo Omutukuvu nga Setaani ne bw'agezaako okukusuula takyasobola kuwangula mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Gamba nti amiina. Abooluganda, mbategeeza nti kati ke kaseera ke twetaaga Omwoyo Omutukuvu okusinga bwe kyali kibaddewo. Manyi nga bwe boogera ku Mwoyo Omutukuvu, mangu nnyo omuntu alowoolezaawo ennimi, alowoolezaawo kukankana, alowoolezaawo ebyamagero. Naye abooluganda, Bayibuli entegeeza nti ne bwe tubanga tetunnaba kulokoka era Omwoyo Omutukuvu abeerawo, in fact yatusindiikiriza okuyingira mu bulokozi, yatuwa n'amaanyi okwatula. So gye tujja tukoma okukula mu bulamu obw'omwoyo, Omwoyo Omutukuvu ayongera okutwebikkulira. Teyeeyongera bungi ye waali, naye ffe tweyongera okubikkulirwa ne biki byayongera okukola. Ayongera okukola ebintu bingi olw'okumutegeera, kubanga Omwoyo Omutukuvu ayagala enkolagana nange. Kati olwaleero wamaze okusiiba, amaloboozi mangi agakugamba wasiibye ennaku 21 n'ekyamagero tonaba kikwatako, wasize n'ensimbi y'obusimbi bwo wandiweereza e Uganda wakiri n'oteekako emyango. Ebyo byonna bigambo bya Setaani, bikemo bya mulabe Setaani byabadde akozesa emyaka gyonna, ne ku Yesu omulokozi waffe yabikozesa. Ekigenderwa ki? Talekeraawo nga bwe tugiyise evil flow, ebanga mugga, talekeraawo kubanga ayagala kusuula buli kyonna ekisinza Mukama. Ekigenderwa ayagala obiveemu. Gamba nti ayi Mukama, nkusaba ekisa ekyokulemerako. Kiki ky'okkiriza Katonda okukola mu bulamu bwo, mwannyinaze, muganda wange, mukadde wange? Ekyo ky'okkiriza Katonda okukola oteekwa okukiremera. Kani agenda okuwa amaanyi? Okusooka bwe nsoma ekigambo kya Katonda ne nnoonya olunyiriri,
nga nsobola okugamba sitaani kyawandiikibwa ekyokubiri omwoyo omutukuvu ono ali nange bwe nsigala nga ndi mu kubeerawo kwe oba sitaani ayagala oba tayagala nja kuyitawo nja kuwangula. Okusiiba kwaffe tekwabadde ng'omuntu agenda ddogoddogo mangu nnyo alinga asiika emberenge, nedda. Okusiiba kwaffe kuli nti omwoyo omutukuvu nzijuza nga taako amaanyi jo twalabye divine speed, amaanyi ag'omwoyo omutukuvu agasindika ebintu ne byanguwa ne biyisa n'ebintu abantu be bamanyi ebya bulijjo. Nga tumaliriza okusiiba twasomye ebyawandiikibwa mirundi ebiri, ekimu ku kyenjagala obikkule ng'omaze okulaba Yesu ekyamubaako be bassekabaka ekisooka essula ya 18. Katuve ku lunyiriri lwa 43. 1 Kings chapter 18 from verse 43. Katuve ku 42. Katandike ddala ku 41 we twatandikira obudde tulina. Awo Eriya n'agamba Akabu nti golokoka olye onywe kubanga waliwo okuwuuma kw'enkuba nnyingi. Awo Akabu n'agolokoka okulya n'okunywa. Eriya n'alinnya ku ntikko ya Kalumeeri n'avunnama ku ttaka n'ateeka amaaso ge wakati w'amaviivi ge n'agamba omuddu we nti yambuka nno olengere awali ennyanja. N'alinnya n'alengera n'ayogera nti tewali kintu. N'ayogera nti genda nate emirundi 7. Awo olwatuuka omulundi ogw'omusanvu n'ayogera nti laba ekire kirinnya nga kiva mu nnyanja ekiringa omukono gw'omuntu obutono. N'ayogera nti yambuka ogambe Akabu nti teekateeka eggaali lyo oserengete enkuba ereme okukuziyiza. Awo olwatuuka tuli ku 45 ekiseera kitono bwe kyayitawo eggulu ne libindabinda ebire n'embuyaga ne waba enkuba nnyingi. Akabu n'alinnya mu magaali n'agenda e Yeruzeeri. Kati wulira 46. Omukono gwa Mukama ne guba ku Eriya ne yeesiba ekimyu n'addukira mu maaso ga Akabu okutuusa awayingirirwa e Yeruzeeri. Twalabye nga Katonda yeewuunyisa. Yesu amaze okusiiba waliwo amaanyi ag'omwoyo omutukuvu, waliwo omukono gwa Katonda ogumuliko nga n'ebikemo bwe bijja Katonda amuwa ekigambo, omwoyo omutukuvu amuwa ekigambo. Divine speed agivunaanyizibwako ye mwoyo omutukuvu. Akikoze wano mu bassekabaka nga omusajja abadde mu kusaba yagambye dda Akabu vuga eggaali. N'avuga n'agenda n'akyali mu kusaba enkuba emala kutandika kutonnya. Bw'etandika mbu omukono gwa Mukama ne gulyoka gugwa ku Eriya ne yeesiba ekimyu. N'alyoka adduka ate taddukira mabega wa ggaali ya Akabu. Akabu yasimbudde dda yadduka n'amutuukako n'amuyisa n'atandika okuba nga amulinda ng'oli yagoberera ow'amagaali beebuuza Eriya nga atwala 10. Ate ono gwe twogerako omusajja mukulu si kalenzi kato. Nsaba Katonda ayinza byonna nti omwoyo omutukuvu akuwe nanga mpe ffenna atuwe divine speed okudduka emisinde okutuuka ku buwanguzi bwaffe nga tetulemereddwa. Omwoyo omutukuvu yekka yakikola, naye bw'akikola neetaaga amafuta. Ono atali ku magaali Eriya amafuta agajja waliko omukono gwa Mukama. Tugumanya tutya? Ekigambo kya Katonda bwe kibeera mu nze, omwoyo omutukuvu abeera wamu nange. Agamba n'ensoma ekyawandiikibwa n'endowooza yange neemanya nti Katonda ali nange. Ebintu biddukira ku levo ndala nnyo. Nange kennyini actually enjogera yange ekyuka. Omwoyo omutukuvu akyusa enjogera yange. Mu kifo ky'okolima, mu kifo ky'okugamba ebintu biganye binzibuwadde enjogera ntya, ngenda mu maaso mpangula. Abooluganda bwe tumala okusiba n'okusaba wabeerawo omulabe byakola okutunafuya. Simanyi bw'owulira leero ne tokikkiriza kigaane. Gamba ŋŋaana okugwamu amaanyi, ŋŋaana okubivaamu, ŋŋaana okwerowoozaako ng'eyalemererwa kuba siremererwanga. Entiisa y'omubi ejja n'ekugwako n'egamba kati ogenda okufa enjala. Kino ekikemo ekisooka Sitaani kye yawa Yesu. Oba oli mwana wa Katonda fuula ejjinja lino lifuuke omugaati.
anti kyawandiikibwa. Yesu n'amugamba kyawandiikibwa omuntu abeere nga mulamu na mmere yokka. Kati wulira ekyo ekikemo kyali kibaddewo ne ku Esawu ne Yakobo. Yakomawo okuyiga ng'enjala emuluma, ng'enjala emuluma. Laba bwakkiriza bwe boogeraganya n'agenda Yakobo amusaba ekyokulya. Bw'amusaba ekyokulya Yakobo n'amugamba munnange baako kyokolawo. Esawu mu kifo ky'okugumikiza n'agamba nti enjala tetta muntu, kyawandiikibwa. Yakwata mukisa gwe omugabo gwe n'aguwa mutoowe n'agamba mpa akagoye ondye. Bino ebintu ebisinga bibeerawo mu kiseera nga kino nga twakamala okusiiba, wadde Esawu yali tava kusiiba. Naye ku kya Yesu kitulaze yali yakava mu nnaku ezo ez'okusiiba. Wano abantu bagaba omugabo gwabwe n'agamba kanziruke. Bw'ogenda mu ssula eddako, Mukama waffe omulungi yeebazibwe, ebintu bingi ebibaawo. Bw'otunula essula y'e19 Bassekabaka ekisooka essula ya 19 onyo olusooka, Bayibuli egamba mbwawo Akabu n'abuulya Yezeberi byonna Eriya bye yakola era bwe yatta bannabbi bonna n'ekitala. Mbwawo Yezeberi n'atumira Eriya omubaka ng'ayogera nti bakatonda bankole bwe batyo n'okukirawo, bwe sirifuula obulamu bwo okuba ng'obulamu bw'omu ku bo enkya bwe bulibanga kampegaano. Awo bwe yalaba ekyo n'agolokoka n'agenda olw'obulamu bwe n'ajja e Beeruseba ekya Yuda, n'alekayo omuddu we tuli ku lwakuna. Naye yennyini n'atambula olugendo lwa lunaku lumu mu ddungu, n'ajja okutuula wansi w'omwoloola ne yeesabira okufa. N'ayogera nti kinaamala kaakano, ayi Mukama, nziyaako obulamu bwange kubanga sisinga bajjajjange obulungi. Ebyo byonna bibaawo. Eriya yali amaze okusaba n'okusiiba, abadde mu ddungu ebbanga ddene. Yali yakava mu mafuta, ava kukowoola muliro gusse gukombye n'amayinja. Wakati mu mafuta, wakati oluvannyuma lwa saaviisi ebadde ey'amaanyi, ebikemo ne bitandika okujja. How do I handle that? Neetaaga ekigambo, neetaaga omwoyo omutukuvu, neetaaga amaanyi. Wabaawo obukoowu, waliwo obukoowu Mukama bwe yandaga bwe tukyadiringa nabyo. Mu Luzungu oyinza okugamba stressed out. Eriya yali stressed out. Buli kintu kyonna ekimwetoolodde kiraga buzito. Abantu bonna abamwetoolodde be yali yeesiga. Tewali. Yezeberi aweereza n'agamba nti tubala kati. Enkya bwe bunaatuukira essaawa nga zino nga naawe olinga omu ku bannabbi. Mu kifo ky'okujjukira Katonda amuwadde amafuta, n'akola ebyamagero ebyo byonna, n'asiba n'enkuba, yagamba bugambi kati nina kufa. Tulina oluyimba lugamba count your blessings, name them one by one. Bala omukisa gwotunulira Mukama byakoze. Kyawandiikibwa. Buli lwensoma ekigambo kya Katonda kinzizaamu amaanyi wadde mpeddemu amaanyi. Kya buli muntu yenna oba pasita oba ani okutuuka ku ddaala n'oggwamu amaanyi. Buli muntu akiyitamu. Naddala bwe tuba kati nga wano twakamala okusiiba, abantu bangi bakiyitamu. Era naawe akawungeezi ka leero oyinza okuba kyoyitamu. Omala okusiiba neewulira nga n'ekkanisa toyagala kugenda. Nkola ntya? Neesiba ku kigambo kya Katonda ekyogera mu mbeera oba ekyogera ku abo abaayitawo bye tuze tugabana. Njatula okusinziira ku kigambo ekyo n'ensaba n'omwoyo omutukuvu okumpa amaanyi. Nsalawo mu ndowooza yange oba kiki oba kiki, sigenda kuweereza Sitaani, sigenda kumusinza nga Yesu bwe yakikola mu Luka 4. Awo nembeera nga nkonekitinga, ngenda mu fellowship, kubanga abantu abasinga Sitaani abateega banaatera okuwangula. Awo Sitaani we yasanga Yesu awo, Yesu yali anaatera okuwangula ku musaalaba alokole nze naawe. N'agamba muteegere ddala wano nga anaatera okuwangula.
Mukama yandaze omukyala ayagala okubivaamu ate ng'onootera okuwangula. Tokikkiriza. Soma Bayibuli osigale ng'ogamba kyawandiikibwa. Bw'oba olunyiriri tolumanyi kubira pasito omugambe nina wempita mu mbeera bweti. Lunyiriri ki lwe mba nsoma? Ne bw'akuwa lumu toliwetaaga nnyingi. Lulemereko buli lw'owulira ekikemo ekyo ng'ogamba otya kyawandiikibwa. Yesu bw'atyo bwe yawangula. Eno gye nkugambye breaking evil flow, okukutula ebyo ebizibu ebitaggwa ebyetooloola ebikemo ebijja buli kiseera. Weetaaga kigambo. Weetaaga omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu omulina waali, naye bw'osoma ekigambo kya Katonda n'okikkiriza, omwoyo omutukuvu agenda kwongera okwebikkulira n'okubikkulira alternative eziriwo. Abasajja nga Danyeri bakwewuunyisa. Empologomo ozimanyi zirya n'okkiriza bakulye. Ateekwa okuba alina kye yali alaba. Ateekwa okuba yeesigama ku kigambo kya Katonda. Ate ng'alina kyalaba ng'agamba Katonda asobola okuntaasa. Abasajja nga Sadraki, Mesaki ne Abedunego ne bakuma omuliro nga n'abagukuma obalaba gubookya. Naye n'olemerako n'ogamba otya oba kiki kabaka tetugenda kusinza. Ntuuka ntya ku ddaala eryo neesiba mu kigambo kya Katonda n'omwoyo omutukuvu ne mukkiriza kyayogera nenjatula kyensomye mu bigambo bya Katonda so si kyendaba. Omwoyo omutukuvu yeebazibwa abooluganda. Tumaze ennaku 21 oba twazimaze ku Friday, kati tuyingira wiiki endala ya kukola si ya kusiiba mu programu yaffe kujjako nga Mukama akuwadde ekisa kirala. Naye eno season soma ekigambo kya Katonda. Saba omwoyo omutukuvu ayongera okuluŋŋamya. Buli kikemo ky'owulira kyanukule nti kyawandiikibwa. Noonya ekyawandiikibwa ekikwatagana ku mbeera eyo. Bw'oba tokifunye kubira musumba wo nkubiraako tukifune obeere nga buli kiseera okyalenjinga. Kisobola kugamba nti omulaba alekeraawo, talekeraawo. Bw'akema Bayibuli egambye n'amugamba kyusa ejjinja mu Luka 4. Ate bwe yamugamba n'agamba kaakati nti obugagga obwo obulaba senga onsinza mbukuwa. Ekyo bwe yakiwangula n'amugamba nti kaakati nti buuka. Ku olwo ku kikemo ekyokusatu Sitaani agamba Yesu kyawandiikibwa, nga Sitaani amanyi n'ebyawandiikibwa byasobola okusinzirako n'akusuula. Nkugambye nti kati waliwo network etambula sikitegeera kyoyo kitambula. Ng'omuntu amaze ebbanga ddene takubuuza nakubira essimu n'akugamba mpeereza ssente bwe ziti. Either ekikyamu omulabe yagezaako kitukozesa atukyankalanye, oba waliwo ekigenda mu maaso omulabe kyakola. Naye nangirira mu linnya Yesu enkwe z'omulabe zife. Mu linnya Yesu Katonda yeegulumize, Katonda asigale nga ye Katonda. Isaaya atugambye 33:22 ye mulamuzi waffe. Katonda ye mulamuzi waffe, ye muteesi w'amateeka gye tuli, ye kabaka waffe ajja kutulokola. Eyataasa Molodekaayi ne Eseza n'Abayudaaya mukono gwa Kamani. Kamani yalina obuyinza. Empeta yaliwo nga yateekebwa dda ku kiwandiiko kyasayiningibwa. Ate ng'etteeka ly'Abamedi n'Abaperusi kasita kabaka aliteekako omukono tewali alisazaamu. Niye abooluganda Katonda era yalisazaamu. Sitaani yali alowooza mpangudde Yesu kubanga Yesu ye Adamu owookubiri. Yakoma ku Adamu asooka ne Eva. Adamu owookubiri Yesu Kristo ye yawangula. Gamba nja kuwangula kubanga Yesu yawangula. Sigenda kugwa mu mitego gya Sitaani. Taata ayinza byonna ataggwawo, nnyimusa famire yange eno ey'omwoyo ne famire yange ey'omubiri. Essuubi lyange teriri mu nze, mu magezi gange oba mu byenkola. Essuubi lyange lindi mu ggwe.
bwe nsomye ebyawandiikibwa n'endaba ng'otaasizza bangi ate oba n'Eriya yeesabira okufa era tewamutta teyafa yadduka Yezebbeeri nga Yezebbeeri ayagala kumutta naye nga Yezebbeeri yagenda n'okufa n'embwa ziri omulambo gwe. Eriya yatwalibwa mulamu. Mukama nkusaba ekisa ku bulamu bwange n'obulamu bwaffe ffenna obutatya bintu byebweru ebitta omubiri, naye ffe tutya ebitta omubiri n'omwoyo kubanga tukimanyi omulabe tagenda kuwangula. Mukama nsabye wiikendi ebeere ya buwanguzi. Nsabye ekisa kyo kirabisibwe Mukama. Nsabye obulungi bwo bubeere naffe. Tutambuze bulungi wiikendi, nsazaamu emyoyo gya aksidenti gyonna. Abalwadde mbasabira okuwonyezebwa. Abatravelinga mbasabidde ekisa batambule bulungi. Abaana bali mu holiday tubawonga mu musaayi gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu n'emaanyi amangi ag'omwoyo omutukuvu. N'abalala bagitandika wiiki ejja. Omwoyo omutukuvu tusaba obugabirizi ku bulamu bwa famire zaffe n'ekyoto. Omwoyo omutukuvu tukusaba tuyigirize okusoma ebyawandiikibwa buli lutalo olujja nga tulangirira nti kyawandiikibwa. Nkwebaza nnyo olw'akawungeezi ka leero. Nkwebaza olwa wiikendi empya gy'otuwadde. Nsaba omwoyo omutukuvu tambula naffe tuluŋŋamye. Amawulire amabi tugagaanye. Tetusibibwa tebatusiba. Tetufuna criminal records. Ebyo omulabe byasimye ebinnya byasimye yabigwamu. Kamani gwe bawanika ku kitindiro kye mu linnya erya Yesu. Abawayiriza Danyeri abagala agwe mu bunnyabe bagenda okusuulamu n'ebyabwe mu linnya erya Yesu. Abakuma omuliro Shadraki, Mesaki ne Abedunego gubookye be bagenda okwokebwa. Nkusaba divine speed. Omwoyo omutukuvu ayanguyiriza atudduse nga bwe yadduse Eriya n'ayisa n'amagaali ga Akabu. Bwe kityo bwe kiba kibeera wiiki eno. Ebisobye tusonyiwe n'ebisigadde otulongooseze Mukama. Nsabidde abo bonna abawaayo bagenda kuwaayo lwa kuzimba mulimu guno. Amaloboozi mangi agagamba abantu towaayo geetoolodde ganafuyiza abawaayo, ne Mukama essuubi lyange lirimu ggwe wekka. Gw'ono nnyamba mu buweereza. Yimusa abakazi n'abasajja abanaawaayo olw'omulimu guno. Abawaddeyo Mukama Taata olw'ebyuma bye twetaaga kompyuta, yongera okubawa omukisa n'abasuubiriza bagabirire basobole okuzifuna. Weebala omwoyo omutukuvu ekiro kya leero tuteekeko ekisa kyo. Tusaba ebirooto ebirungi, tusazaamu ebirooto ebibi byonna ebitali bya Bwakatonda era tubigamba tebijja kutuukirira. Tusaba omwoyo omutukuvu tuluŋŋamye mu linnya Yesu Kristo. Ebisobye tusonyiwe n'ebisigadde tulongooseze mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Amiina. Abooluganda Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Kati akaseera kano kantwala eddakiika emu yokka nga nkubayo oluyimba nga bw'owaayo mulokole, waayo owagira omulimu guno, waayo. Bw'otabaayo tetusobola kugenda mu maaso. Naye buli lw'owaayo oyanguya omulimu guno. Mukama akuwa omukisa. Mukama bampeera omukisa abakuume abakiza amaaso ge. Wiiki eno ebeere wiiki omwoyo omutukuvu watwongera speed okutuuka ku bisuubizo bye mu linnya erya Yesu. Omwoyo omutukuvu atuwa amaanyi n'ekigambo kye okwongera okuwakanya enkola z'omubi
n'okwagala otusaanyaawo. Ekisa kya Katonda kitambule naawe nange mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. N'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naawe nange ne famire yaffe zonna n'abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mukama abampeera omukisa, mwebala abagabanya ebyawandiikibwa, mwebala abalina abantu be muyise, mwebala olw'ensigo gye musize, mwebala olw'okubeerako. Wiiki eno ebyoto byaffe bizzeemu nga bwe bibadde. Mukama ajja kuwa omukisa mu linnya erya Yesu. God bless you. Amen.